إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من عذاب النار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله من خلقه محمد بن عبد الله الذي كان يقول دائما في المساء وفي الصباح رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا atenderezebwa Allah nyini buyinza alina ekisa ekigenda okweyawulira abakkiriza ku lunaku olwakhira yasaana okusinzibwa Allah tumusaba okusaasira n'emirembe ebyolubeerera bidde eri nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam eyatujjira n'amakulu gano ag'eddiini ey'obusiraamu eyatuyigiriza buli kintu kyonna obusiraamu tebwalekayo mbeera yonna bwatuyigiriza buli kintu kyonna ekiri mu busiraamu tusaba Allah tunywereze ku ddiini ey'obusiraamu era bw'abanga Allah atujjulula atujjulule nga tuli basiraamu twetegekere nnyo olunaku lwe tugenda okusimbula ebigere tuve mu bulamu buno obw'ensi era twegendereze nnyo biki bye tugenda okuleka nga twabulidde obulamu buno obumpi obutulimbalimba aynama takun yudrikkumul maut buli yenna waali wonna wosobola okubeera okufa kukusangawo olwaleero Haji Kasagga mugenzi tali ku mwaliiro guno gwa nsi naye nga Allah amujjuludde ng'ava mu jjiimu omuntu ogenda mu jjiimu aba anoonya buki bulamu naye mu jjiimu mwennyini Allah mwamusanze kati Allah agezaako okutulaga nti buli kyonna kye tuteekawo ekikuuma obulamu akiyingiramu aynama takun yudrikkumul maut agenze mu jjiimu kunoonya bulamu malakul maut neemusalako tusaba Allah amusaasire amusonyiwe muganda waffe oyo byonna ebyamuyitako ng'omuntu era amunyweze mu safaari gy'atandise okukwata naffe nno bwetyo bwe tugenda okufaanana essaawa yonna oli ku TikTok Allah akusirisa obale mu komenti soomo ng'okomentinga Allah n'akusirisaawo wennyini qul innal mawta alladhi tafirruuna minhu fa innahu mulaaqiikum okufa abantu kwe badduka nga beeteerawo amakubo agabanyweza mu nsi oli agenda n'afuna abakuumi ba bodyguard okwekuuma abantu obutankolako bulumbaganyi kanfune ba bodyguards abo bennyini Allah ayisaamu malakul maut ne babakuba ba bodyguard naawe ne bakukuba qul innal mawta alladhi tafirruuna minhu fa innahu mulaaqiikum okufa abantu kwe badduka wonna we tuli kutusanga togeza ne weeyibaala obulamu buno obumpi ne bukweyibaaza era mbakubiriza abasiraamu okuleka omukululo omulungi mu nsi inna nahnu nuhyi almauta
ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين فبنيو kunsi kuno mu bulamu buno obumpi oleka omukululo omulungi kabibe bigambo yogera ebigambo ebirungi ebitali mu kuwemula ebitali mu kuvoola ebitali mu kukakkanya bantu ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid teri ayatula kigambo kakibeere kirungi oba kibi okujjako nga kiriko bamalayika babiri abakirondoola wegendereze nnyo omukululo gw'ebigambo by'ogenda okuleka ku nsi walkalaamu n'ebigambo bye twogola byonna la tubtilu bimawti qailiha tebifa na nnyini byabyogedde byo bisigala bikola ki bisigalawo ebiri nga bikyatambula olaba essaawa zino bajjayo ebya Sheikh Nuhu Muzaata eyaffe edda ng'ayogera ne bajjayo ebya Sheikh Abdul Karim Sentamu ng'asomesa naye nga ye yagenda dda ebigambo tebifana bannyini byo babadde babyogera twegendereze nnyo naddala omukululo gw'ebigambo bye twogera naddala tulina amasimu gano buli omu ayogerako kyakola ki kyayagala n'atudde ku buliri ayogera n'alikodinga n'asindika eri ensi naye gwe ne bw'oliba ogenze ebigambo byo tebirigenda naawe byo birikola ki birisigalawo tubeere n'emikululo egy'ebintu ebirungi ebizimba society nga awqaf ebisigala nga bigasa abantu emikululo egyo emirungi tuginyweze baleme gamba nti hajjati Allah yamutwala naye yaleka ebbaala baleme gamba nti sula yagenda naye yaleka essabo omukululo omulungi nga baga nti ogwo omuzikiti gwa Haji Ibrahim eyo limbo hajjati gundi yeyagiwaayo eri abasiraamu ag'amaduuka ge mulaba gundi yagaleka gaveemu ssente ziyamba abanaku bannayo emikululo emirungi eyo nga nvuddeyo okwetegekera obulamu buno obw'ensi obumpi buli omu abuteekeko ebirowoozo ewa Allah ffenna gye tukola ki gye tulaga gye tudda ate buli agenda takola ki tadda ate tebakugamba nti mu kabuli waliyo okwebaka fil kabuli ma fi nawm mu kabuli teri tulo tigundi aliyo yeebase ali mbisisimuko edduniya eno nga bwetuzogwanya olinga tawummula ku yo n'anoonya ssente n'agenda ku kye wuuyo Sweden wuuyo Canada wuuyo London tatereera mu kabuli teriyo kutereera bw'otasuubira nti njagenda mu kabuli neebake ma fi nawmu fil kabuli teriyo kwebaka mu kabuli tigundi aliyo yeebase ali mbisisimuka ali mutulo sualun wa jawab kubuuza yanukula ma hadha kino kiki wayogera ki kino wakola ki kino sualun wa jawab beetaaga ansa nga ki nga ntuufu leka kusuubira nti bwe ndimbigenda mu kabuli ndyebaka bali nsisimula twetegekere ekinnya ekyo si kyamuki si kyamuzannyo tekimanyi bakulembeze tekimanyi bagagga tekimanyi bannabbi ba Allah abasembayo ku ntikko mu bantu bonna be bannabbi ba Allah naye bonna bali wansi waki bali wansi wa ttaka tewaliwo bodyguard gwe basigazaawo nti akuuma ntaana ya mukulembeze bonna bakwabulira bakoma kuba mizinga
ono abadde major simanyi emizinga bwe giti, ono abadde lieutenant simanyi emizinga bwe giti, ate ono lieutenant general bwe giti. Ne bakuba emizinga tolowooza nti giddusa bamalayika. Malayika ne batya ne baga ono wa mizinga katuddeyo weebali. Bagenda kukubuuza akana n'akaki n'akataano. Saagadde nnyo kulanda gagende eyo, njagala ngende ku topiki yaffe ey'olwaleero. Ahkam al-luqta, amateeka g'obusiraamu agafuga ebirondeddwa, so si agafuga okulonda, agafuga ebikoze eki ebirondeddwa. Nkakasa bulungi ti abali wano mwali mulonzi ku bintu, era nga n'abamu mbu balina essaala ezisaba nti senga Allah ansuula ku kisawo ky'essente nenkikola ki nenkironda. Naye kyolonda omanyi obuzito bwakyo, omanyi obusiraamu bwe kyalagira ku ekyo kyolonze. Arifu hasana, kirangira omwaka mulamba. Arifu hasana, eyo hadisi ya nabbi, kirangira omwaka muki mulamba. Osanga muna abasiraamu abeekubagiza abantu againsi eno eweddemu emikisa, abantu tebakyasuula ku ssente. Bazisuula okole ki? Kyolonda omanyi obuzito bwakyo. Nembeeramu era mummwe abagera engero ez'ekibbi ezigamba zitya? Kyerondera taba mubbi. Olugero lwa buli azaamanya. Kyerondera taba ki? Naye waliwo nabbi weeyoge n'agamba nti addaalla, alonda yenna ekintu, dallun bimaana mukhtiun, musobya. Eyo hadisi ya nabbi. Addaalla, alonda ekintu kyonna, dallun bimaana mukhtiu, muki musobya. Ate gwe nogaa nti kyerondera taba mubbi. Abamu nalabira ddala ekintu kya munne nga kimuguddeko bw'ati, n'alaba essente oba keetaano, si bunajja n'ayimirirawo n'ekigere kye bwe paba n'alinnyako, n'ayimba obuyimba, n'aleeta azikaali, n'alatta, n'afuulwa, n'alatta. Alattira ku kihaka etali ki, paka akakase nti nnyini akoze eki, abuliddeyo, n'akijjawo n'aga kyerondera anta mukhtiu. Kati obusiraamu bwateekawo omulyango guno min abwaabi lfiqhi lislaami, mu miryango egifuga amateeka ag'obusiraamu, lisiyanati hukuku l adami, olw'okukuuma hukuku z'abantu, olw'okukuuma emmaali y'abantu. Ng'era obusiraamu bwe bwateeka essira ddene okukuuma emmaali y'omuntu, obutagirya mu haramu, obutazannyisa mabanja. Gyoba olaba aya esinga obuwanvu mu Qur'ani, aya yaki? Ayatu ddaini. Aya yamaki? Ya mabanja, ya bbanja. Naye omuntu abeera atya seefu ku ssente za munne z'atuulidde ezimaze ekiseera. Wahuwa la yubali, bw'atuga amasimu bw'agakyusa, oli n'amubanja n'amusindikira akayimba. Eno nkola ya takisi. Akowa yakola ki? Yagenda yafuluma. N'omugamba nti munnaaye nkujjukiza ku hakki yange, nyamba. Ye n'aweerezaawo kayimba, enkola ya takisi. Agikowa yakola ki? Olina akuwandiikira essente y'omusiru, mugezi yalya, gw'obanja. Obusiraamu bwateekawo nti bwe baba bakuwoze, obutazannyisa mmaali ya muntu ogiwe ekiki? Ekitiibwa. Nabbi yagamba atya sallallahu alaihi wasallam
yagaa nti la yahillu maalu muri'in muslim, tekikkirizibwa, tekiri mu bikkirizibwa okulya emmaali y'omusiraamu yenna illa an tibi nafsi, okujjako mu makuba ag'obuki ag'obusiraamu, kujjako ng'asiimye. Kyova olaba omulembe guno okukuuma emmaali, okumanya kyalagawala, kyova olaba obusiraamu bwateekawo omulyango guno ogw'okukuuma ebikoze eki ebirondeddwa. Omulembe guno oguwaddemu imaani, buli wojja ssente mu ngalo zo ne zigenda mu ngalo z'omuntu yenna omulala, olina okunyweza ebintu ebyo, okukuuma emmaali oba essente zo. Ekkubo erisookera ddala alkitaaba, towanga omuntu yenna ssente, toolanga omuntu yenna ssente, ekitonde kyonna kaabe seeka, kaabe mufuti, okujjako ng'owandiise. Naddala ku mulembe kuno kwe tuli oguweddemu obusaasizi, ogutalumirirwa, ogutafaayo, ogutamanyi bukulu bwa bbanja. Alkitaaba, kola ki? Wandiika. Twasobola okwegaana nagaddi zaali mmeka, ye kenyini atuuka n'okusaba twawandiikawa. Ate ku haki eyiyo n'omugamba musiraamu tuli mu muzikiti, naga nange ndi mu muzikiti, twawandiikawa ng'ozimpa. Ekkubo eryokubiri al ishhaadu, okujuliza. Okukola ki? Okujuliza oba kujulira? Muli Baganda, okukola ki? Okujuliza. Mustafa n'amanya nti Ahmad ntegerekisi yawa Zubairi hakiye. Mustafa n'amanya nti Usama abanjibwa emiliyoni mmeka? Okubeerawo abajulizi. Ani yaliwo ng'ozimpa? Siraamu tya Allah, gwowoza kimutya Allah naye nga yakubuuza ani yaliwo? Al ishhaad, okukola ki? Ago gonna amakuba obusiraamu bugateekawo kukuuma ki? Maali ya musiraamu butagenda ttayo. Kati mwabaweereza obuyimba, enkola ya taxi, akoowa yagenda, emmaali y'omusiru, ayo mugezi yalya. Ekkubo eryokumeka? Ekkubo eryokumeka? Lyokusatu. Akhdhu rahan, okumujjako omusingo. Okumujjako omuki? Muntu omuwola miliyoni 10 mujjeko omusingo, mujjeko ekyapa, mujjeko endagaano ya poloti nga gwe musingo, mujjeko iPhone gyakutte ey'emiliyoni 6. Omusingo teeka wali emmotoka yagala miliyoni 8, emmotoka gikole ki? Gipakinge wali, ompe ebiki? Obusiraamu olaba buteekawo amakuba ago. Kyovola bwatunulira obukulu bw'omulyango guno. Ebikoze eki? Ebikoze eki? Era temunategeera musomo gwange. Ebikoze eki? Ng'okulondebwa kw'ekintu kukuuma era maali ya muki? Obutamala gagitwala. Olaba nti shariya ngazi. Okugira omuntu obutalonda kintu kyalonze n'aga kyange kyerondera taba mubbi, obusiraamu bwateekawo amateeka ne bukugamba kyolonze kyonna aarifu hasana, kirangira omwaka muki? Ng'ojja ku miryango gy'omuzikiti, ku butale, abantu we bakuŋŋaanira, ku bisaawe by'omupiira, ogenda okiranga. Ani yasuula essimu? Ate togamba nti ani yasuula essimu iPhone 10, ani yasuula essimu? Kati bw'amala okujja nti yani yenze, omubuuliza ssimu kika ki? Nti kabiriiti. Nti gye nnina si kaki? Si kabiriiti.
ono yeewunyiza kabiri tisebo nayo simu era eyogera ekuba ne London nayo kiki bwolaga nti nayo simu. Kati olwaleero tugenda kutunuulira omulyango ogufuga ebirondeddwa. Abantu abamu bamanyi mbu nnaku 3 obeera nakyo ennaku 3 naye okiranze nabbi yateekawo ebbanga limuddati sana full what full year olanga okitambuza obuuza bannyini kyo tulina rediyo n'oteeka ne ku birango eyasudde ebintu bye mu paaka kuba ku nnamba y'essimu eno kukuuma mali y'abaki. Akati baganda bange abasiraamu buli kyonna ekiba kisuuliddwa fala yakhulu min 3 halaati tekibuka mbeera mmeka buli kyonna ekiba kisuuliddwa mumpulirize nnyo tugende mpola buli kyonna ekisuulibwa fala yakhulu min 3 halaati tekibuka mbeera mmeka embeera esooka an yakuna mimma la tattabi'u himmatu awsaatu nnaas kyekyo ekisuulibwa ng'abantu ba bulijjo nabo tebakirinaako kukigoberera ng'oli bwakisuula abantu baabuki takikola ki takigoberera nga ki ng'ekikwanso ng'akatiko mu mannyo oli kamuguddeko ntegereze oba ntegerekeka ng'omuntu wa bulijjo naye takiteekako ki tekiteekako birowoozo himma. Oyinza ogaa nti noonya empiso yange wano mbadde n'ekikwanso imaamu mutegereze abasiraamu nsudde ekirita yange empiso yange wuzi mbadde n'akaggo ntegerekese abantu ba bulijjo nga tebakiteekako hima kyovu shariya egamba nti an yakuna mimma la tattabi'uhu himmatu awsaatu nnaas abantu ba bulijjo nga tebakirinaako na following oba ntegerekese ebinusu mbimanyi olwo ekinusu ky'ekikumi ate olw'ataano lukyaliyo baalugjawo batandikira ku 10 ebinusu bitandikira ku 10 teriyo olw'ataano terukyalabika. Simoni oyinza osanga omusiraamu ng'anoonya ssente z'ekikumi kati nga ku ssaawa eno ey'amagalibi nemuyita nako ali mu busubi anoonya ekikumi kyange kigudde wano nagamba mpe ku sitima n'agula tooki oba n'ateekako ettooki y'okuki y'okusimwa anoonya ekikumi. Mutegeera bye njogera? Ekintu nga himatu nnaasi ng'abantu ba bulijjo tebakirinaako kukiddira tuli ffenna fahaadha yamulikuhu akhidhuhu oyo aba akironze yenna olonze empiso oba ntegerekese oyo aba akironze yamulikuhu akkirizibwa okkikozesa wayantafiu bihi bila taarifu era aganyirwa nakyo nga tamaze nakukiranga oba ntegerekese nga kikale mumpeeyo mu example abantu ba bulijjo nga bebakisuula empiso njogedde temwogera bye njogedde abantu ba bulijjo nga bwakisuula taddawo naga noonya empiso yange nalina ekikwanso kyange akati kange ak'omumannyo kabadde wano nga ki akatambaala ak'omu ngalo ekirala kiggwe kyotasobola kunoonya najua Kiswahili akulaba edda nga oliwe Tanzania nga ki
waleti ate waleti abantu baginoonya nga ki bokisa ate bokisa ekugwako etya oyambala etalina lasitiika eyitamu etya mu magulu nga ki lala kangende maaso kambaveeko nze kambawe formula kambawe ki buli kintu kyonna ng'abantu ba bulijjo namutawiru tawiru kondomu mulekade kuzanyira mu dalasa yange Tegerex ekintu ng'abantu ba bulijjo esike olina otuuza olukiiko buli mwezi olw'abantu abakwata emisomo Tegerex kubanga abamu batukoze bubi abamu batukola buki muyina okutuulamu be batuleetedde n'ebivumo ku ki bamala gakwata buli kimu ne bakola editing ne bakola ki naye ali muhimu nga tuzeeyo ku musomo gwaffe nti buli kintu kyonna omuntu kyasudde ng'abantu ba bulijjo tebakirinaako following bwetaavu oyo yenna aba akironze akkirizibwa okkikozesa n'akiganyulwamu sebe omuntu asobola okulonda ekikwanso naga kirungi kikyali kipya mbadde n'eriggwa mbadde n'envunza nja kikola ki kubanga likulli saakitu laakitu buli ekisuulibwa wali akikola ki wali akironda sanga akironda ekijja kukola nali nayagala dde oggula ekikwanso kati ekyo bw'otajja eri imaamu langa eyasudde ekiki ekikwanso banooga abasiraamu ani alabye ku kikwanso kyange tomalira bantu budde Tegerex eyo embeera ekola ki embeera ey'okubiri an yakuuna mimma yamtanewo min sigaaru sibaa waliwo ebintu nga we biba bibuze tuli fenna nga emisege tegisobola kubikosa oba Tegerex ng'ekintu ekyo bwe kiba kibuze ng'omusege tegusobola kukosa kintu ekyo kibuze imma lidakhamatihi olw'obunene bwakyo kali ibili ng'eki ng'eŋŋamiya oli bw'atagaa nonze eŋŋamiya temulaba ente zino ezitambulira mu kibuga ente z'omu kibuga muzimanyi ezo eziba ennene ezo kubanga ente y'omu kibuga enyirira zirabika zira ne chips kubanga ozisanga mu kibuga temuli muddo naye ekola ki nene bweti enyirira tebagironda bw'otaka nti nonze ente n'ogoba ng'otwala waka ebyo ebisobola okwetaasa emisege obutazirya eitha olw'obunene bwabyo tuli fenna omuli ente omuli eŋŋamiya albighal embalaasi wa imma litayranihi obanga bisobola okwebuusa nga ki ng'enjiibwa bw'otagaa nonze enjiibwa tebazironda kubanga zikola ki zibuuka era bw'otagisoberera okuyo ng'ogiteze kaki mumanyi kano nga omutego baziyita nkwale ezo zibeera ku ttale nkwale muzimanyi enkofu ekisobola okwebuusa nekyebuzaawo tebakikola ki tebakironda bano njagala muntegeere bulungi
waliwo ebitalondebwa nga bisobola okwekuuma obutakosebwa ng'ente, ng'endogoyi, ng'eŋŋamiya olw'obunene bwazo. ne wabeerawo mu binyonyi nga kisobola okukola ki? Okwebuusa nga bw'olaba ebinyonyi ebibuuka. Wa imma lisur'ati aduwiha, waliwo ate ebirala nga byangu okubula olw'obulabe bwabyo ng'enswaswa. Bwetaga nonze enswaswa enswaswa mugimanyi nonze ki? Kubanga enswaswa ekola ki? Mumanyi kana akajiswisi nekola ki? Nga yabuzeewo dda. Bwetagamba nonze ki? Enswaswa. Wa imma liddifaiha an nafsiha, newaleerayo ebirala byetutalonda nga bisobola okwedifendinga byo byokka. Oba ntegerekisi? Kalfuhud ngeki? Mwenye kye bayita fahadi kyeki? Empologoma. Osobola okulonda empologoma? Noga njikoze eki? Nonze empologoma. Fahadha alkism bi anwaiha, omuteeko ogwo ogwokubiri gwennyinnyonnyodde ebitakkirizibwa kulondebwa olw'obunene bwabyo ng'ente, eŋŋamiya, endogoyi, ebisobola okwebuusa mu bbanga ng'ebinyonyi, ng'enjiibwa, ebisobola okwetaasa nga byedifendinga byo byennyini ng'empologoma, enjovu. Yahrum iltiqatuha, kiri haramu okubironda. Osanga sebo omusiraamu asaze ente ya munne mbwe ekyamye ewaka naga nagironze nagirya. Omusanga agirika agitutte ne mu katale nonze ente nyini yo nakamulinda ennaku 3 takola ki? Talabika. Nabbi bwe yawulira ekyo yanyiiga, yagamba malaka walaha, obadde ki nayo? Erina amagulu gaayo, esobola okweriisa, esobola okwenywesa. Paka nyini lwagikola ki? Lwanagifuna. Yeyo kennyini esobola okweprotectinga. Ogamba otya mbu walonze ente n'ogisala? Mukimanyi abantu abamu enkoko egenda neyingira ewuwe n'agigwa mu bulago n'agirya. Waliwo amaka ge banyumiza enkoko yakyama kali nga nnyini mutalina zanva naga musale eyo yemba mukola ki? Yemba musala. Ne bagisala ne bagifumba. Baba bali ku kyeggulo yennyini gye baliko, nyini yo n'akonkona. Enkoko yange yazzeeko eno nga gye baliko. Aga sinnagiraba. Olaba wolidde haramu, olaba wolidde haramu. Naye obusiraamu buga nti aarifuha sana, gikuuma omwaka muki? Era awo tugenda kutuukawo nti bw'eba efa, kuba mujja kumbuza ebibuuzo, kyennonze bwe kiba kifa nkola ntya? Wonna obusiraamu bwalabawo. Nye tosobola kuddira nkoko ya munne ebuuse nejja mu nnyumba yo neyingira ku kibanyi. Kibanyi mukimanyi? Ekyami ne zinne waazo n'ogigwa mu bulago. Oga musale tugirye. Mulimu abagamba n'ogamba njiwadde ennaku ezi. Nyini yo bw'aba takola ki? Bw'aba talabika nga mugirya. Oluusi ebiika, enkoko esobola n'okubiikira ewuwo nga tesigwe ki? Sebo nodda ku magi gwe basiika gw'onywera ku kyayi. Nkwewunya obuvumu okulya ekitali kiki? Obusiraamu bwe kyateekako amateeka. Kaakati fahadha alkisim, omuteeko ogwo ng'ebintu bisobola okweyamba bwe byokka, okwetambuza, okwekuuma, okwedifendinga. Shari'a egamba nti yahrum iltiqatuha,
haramu okukironda otagamba walonze ente nalonze enjiibwa era kiringa obusiraamu bwe butakkirizibwa kutunda njiibwa mu bbanga oziraba ezo ezigenze zibale 6 mitwalo gyange 7 enjiibwa ezibuuka ziba zizo ekisookera ddala enjiibwa zitambula mu nsi si bwe kiri osobola okusanga ezeewakaliga ziri ku olodiki gye zibuukira eziddayo kati omusiraamu omuguza enjiibwa eri mu bbanga tokkirizibwa kutunza muntu kintu kiri mu bbanga la yastatiu taslimuha nga tasobola kikola ki kukikwata kakiringa era kuguza muntu kintu kiri mazzi munda n'omuga olaba wavulula olabye ekivulula yongege bwe kibanga ekivululawo kikere oba nvubu oba nsonzi kubanga tasobola kikola ki kifuna oba ntegerekeka kati obusiraamu bwateekawo amateeka bw'oba ogirabye ekyo kirala bagula kyosobola kufuna ate kyokoze eki kyolabye ntegerekisi kakati nabbi Muhammad yagaana okulonda ebintu ebifaanaganako bwe bityo era yanyiiga ng'oli agamba nti asobola okulonda eŋŋamiya nabbi najja n'emitaafu n'agamba nti maalaka walaha obadde ki nayo maaha sikauha esobola okwetambuza erina amagulu esobola okweriisa wataakulu shajar nerya n'omuki n'omuddo yokka neyeetambuza temulirangayo abantu naga nonze ente akati nabo bagamba balonze ente tebaawukana n'abantu babba nte ate abasiraamu bagenda ne bakuguka mu kubba ente abantu abakyasinze okubba ente basiraamu kubanga be basinga mu bukinjaaji agibba n'ajambaza ki enkofiira n'agisiba n'obukaaya wallahi n'agiteeka mu pulimo n'agituuza ng'omuntu kati ne bwayita ku basirikale bagenda otula balanga bahaaji abali mu mmotoka kumbe ki mumugende ku poliisi abasiraamu be bakyasinze okubeera mu bubbi bw'ente niye muswaza umma haji okubba ente omusiraamu okubba ente n'apanga olukwe kuba be basinga mu buki mu bukinjaaji oli n'agisiba obuta akatambaala kano kamina n'agituuza bw'ati kati omusiraamu agenda poliisi agenda okulengera alaba omuntu alina akaki alowooza hajjati manyi abasiraamu mwagala nnyo boogerako ebirungi byokka naye ekyo mukifolowinge wallahi poliisi abakyasinze okutigomya ente bali muffe olw'obukinjaaje twabuggweramu ntegerekisi ekyo tukyegendereze kati ente tebagikola ki tebagironda embeera eyokusomeka eyokusatu an yakuna almaalu addaalu min saa'iri alamwaal kwe kubanga ekisuuliddwa oba ekirondeddwa kiri mu ssente z'abantu kannukud nga bw'olaba ssente wal amtia emigugu egy'abantu wa mimma la yamtanu min sigaaru sibaa n'ebyo ebitasobola kwekuuma bulumbaganyi omuteeko gw'okumeka kwe kubanga ebirondebwa bigwa mu ssente emigugu
ate nga tebisobola kwetaasa. Oba ntegerekisa nga ki? Kalghanam, ng'embuzi. Lwaki obusiraamu bwaga nti embuzi erondebwa? Tekitegeeza nti bwerondebwa nti eba yo. Wabula li akhiika, ya muki? Ya muganda wo gw'ogikoze ki? Lwaki ogironda? Kubanga omusege gugikola ki? Gujanguyira ogirya. Endiga. Oba ntegerekisa. Fahadha alkismu, omuteeko ogwo omuntu yenna abaagufunye jaza lahu iltiqatuhu, akkirizibwa okulonda ekyo ekirimu emiki? Emisege. Era kyo kirimu emiteeko nakyemeka? Esatu. Oba emiteeko gyonna embeera esatu zitegerekisa. Kati twagala okutunuulira omuteeko guno ogwokusatu oguliko obuzibu, omugwa essente ze tutera okulonda ennyo. Emigugu gy'abaki? Gy'abantu n'ebyo ebikolebwako obuki? Obulumbaganyi, ng'emisego birya, ng'eki? Ng'embuzi. Ekyo kyokka kirimu emiteeko emeka? Fahadha yalzamu wajiduhu, omuntu yenna aba akironze omuteeko ogwo, idha akhadhahu, bw'aba akifunye, tava mu mbeera ssatu. Embeera esookera ddala akiluhu, kwe kubeera nga kyalonze kiriibwa, wa alayhi kiimatuhu fi lhaali, wabula nga ajja kukisasula. Olonze ekintu nga kiriibwa, bakugamba kirye olw'obutonooneka bwakyo, naye ojja kikola ki? Ng'okisasula otya? In jaa sahibuha, nyini kyo wakola ki? Wajjira. Nonze enkoko, ennaanasi egenda kuvunda. For example, yes, ennaanasi egenda kuvunda. Bakugamba nzirye, ennyaanya era tujja. Bakugamba nzirye, nina okuzibaliriro zisasula. Nga bwennanga nnyinizo wajjira mu mwaka muki? Sente ezo nzimuwe. Nonze embuzi, ngisanze erumiddwa, etaawe egenda kukola ki? Kufa, nenjifuna. Bakugamba gisale, ogoberera ebintu ebyo, gwe okugirya naye ng'ojja kugisasula sente ezigirimu. Ekyokubiri, bai'uhu, gitunde, wal ihtifaadhu bithamanihi, okuuma sente z'ogitunzeemu, lisahibihi, nyinizo wajjira, nyiniyo wajjira, baada maarifatun, oluvannyuma lw'okubeera nga omaze ogimumanyisa ng'ogiranze. Ekyo kyakumeka? Embeera eyokusatu, hifdhuhu, kwe kukikuuma, wal infaaku alayhi min maalihi, obulabirizi n'obubala. Oba ntegerekeka? Okironze n'okikuuma n'otandika okkibalirira nga expense zonna, expenditures, nyinizo wazikola ki? Ozisasulira. Nga ki? Embuzi girondedde nnyiniyo, naye ngitereka awaka ne ntandika okugula ebikuta. Nnyini mbuzi eyo wajjira asasula kino ky'okoze eki? Kyembadde ntaddemu. Era awo njagala okukoma olwaleero, okusinziira obudde bwe bampa, maliriza ne bino. Waliwo bye tutalonda ng'amayembe, ebigali. Osanze ebintu awo mu stenseni, omuntu abyeyambuludde nogakambirondera ennyini byo. Wanajjira gambimuwa, mbirange mbiwe ennyini byo. Tebalonda mayembe, tebalonda byokoola.
omuntu walondera ssente mbyokoola aba ayagala ki? Oyo niyo yeba yaki ya ssente. Mbagambye ebyokoola tetubironda. Omuntu byakoledde awo mu Stenson agizeegizaawo abigizeegize ebyamayembeyembe ebyokoola tetubikola ki? Asuddewo enkoko gitwale. Yes. Kale omulundi ogujjawo enja okutandikira ku mbeera ey'okumeka ebintu ebisuulibwa ng'emigugu nga ssente ebitasobola kwedifendinga shariya egamba kubikolera ki? Bitegerekese bannaye? Nonze ssente, ekisawo ky'essente, nonze omugugu gw'omuntu naddala mu paaka sobola okulonda omugugu gw'omuntu naddala bakondakita omusaabaze agenda n'aleka omuki omugugu mu mmotoka tegufuuka gugu bakugamba gulangire omwaka mulamba. Ne ssente z'abantu tuzirangira omwaka mulamba. Ekisawo kya muwogo ebyo ebyonooneka bye twagala okwogerako olujja olonze muwogo ekisawo kya muwogo ayonooneka twagambye tutya? Mukozese ng'obala kiima ssente ezimulimu nga bw'olanga nnyiniyo bw'ajja mugende nti munnaye muwogo yali ajja kwonooneka. Ensawo ya muwogo ya ssente mmeka? Ti emitwalo 6.5 zikwate zimuwe. Kati ate ekyo nnyingiza mu topiki ndala nti onsalirako ekyo kirala ekyo si kyenjogerako ayinza n'okusonyiwa n'ebyo si byendiko nti mukola mutya akusalirako tasalako. That is not my topic. Topiki yange kyolonze okikola otya? Kati abantu abamu balonda amasimu g'abantu ng'oggyeko abagabba kubanga omuntu obeera mu jjaamu oyogera ku ssimu najja n'agikusikako ate n'akuvuma obusiru n'ogikubako n'omugamba naye essimu yange n'agamba nti olulala yiga okukuuma essimu n'agitwala. Naye omuntu alonze essimu akola atya? Tojjaamu kaadi n'osuula kaadi n'okozesa essimu girange omwaka mulamba ate togijjaako funa kyaja. Tugiranga tutya? Tugenda fi majami innas awakuŋŋaanira abaki? Abantu nga mu butale, ku miryango gy'emizikiti, emiryango egiyingira mu paaka, abantu we bayita. For example, Nagironda nyinza okuba Nagironda wali ku ssaawa ya Queen, si bwe kiri? Abantu we batambulira awo nga bagenda Katwe, Ntebe Road, ebyo byonna rediyo zikola. N'otandika okulanga abannaye yasuula essimu. Kati bakugamba mu wiiki esooka yonna buli lunaku olina okuba nga tekikuva ku mumwa awakuŋŋaanira abantu. Wiiki bw'emala okuggwako n'ogenda ng'ogamba nti mu wiiki emirundi emeka? Oba 3. Makulu ekintu ky'omuntu kirange. Teeka ebirango ku rediyo nalonze ekyapa. Nyini kyo kirange. Ate bw'otakitwala mu bbanka kukyewolerako ki? Ssente. Nti ninyi kyo waalijja nga ssente ze neewola nga nzimuddiza. Teriiyo bbanja lya bbanka litalemerera nnyini lyo. Nakino nkimaliriza nakyo. Teriiyo muntu yeewola bbanja okujjako ng'ebitundu 7/5 agenda kulemererwa okusasula. Era buli yenna awola ekyo beera nakyo mu bwongo nti gw'empola ono emikisa egisinga obungi gyakulemererwa. Era abantu obutazimba mitima na bannaabwe oli bw'ajja nti njagala ompula emitwalo 3 akwata 10 n'alimuwalira namuga atandikira awo kansevinga 2
okusinga bwe natunka n'omuki n'omusiraamu, kubanga abasinga tebaagala kusasula. Bw'amala bw'atyo zikozesa alabanga ataafuna. Kati okwewola okusinga obungi kuba kukola ki? Kulemererwa, naddala amabanja aga banka. Batono nnyo abatuukiriza ne basasula bannaabwe nga babeewozeeko. Mulina agamba nti munaye hakki yo gikime, hakki yo ngikusanzeewa, ate banaye ne mutabeera balungi. Olina akuula emitwalo 10 n'akuteerako n'ezijjayo, n'otuuka omusasula gw'ate era n'osindika 10 neeti, n'ogaana nakugamba kumpola 10. Aina almaarufu, obuntu bulamu buli luddawo. Wallahi ne waaba yakusindikira 10 n'ojjayo n'ofuna 9 8, beera ne ihsaani fil qadaa mu kusasula, mutereke ezijjayo. Khairukum ahsanukum liqadaa. Nabbi yagamba abasinga obulungi yoyo omulungi mu kiseera ekyokukola ki? Ky'okusasula, mutereke ezijjirako. Ekagamba nti eyo si riba, riba yawe ekyo bayita ihsaani, olongoosezza ng'osasula munno. Oyinza n'omuteerako kiro y'ennyama n'omugaa wannyamba, nanoonya abannyamba baali bambuzi, naye weebale mitwalo gigijo 10 ne kiro y'ennyama, genda olyemu n'abaki abantu. Tekiri mbwa haramu okujjako nga ye yakigamba ti bw'obanga ozze 10 oleeterangako kiro yaki oba seggwange, ekyo tekikkirizibwa. Naye tubeere balungi mu kiseera ekyokusasula, obuteebuzaabuza ku ssente ya munno, obutateekawo lukujjukujju lulya ssente za munno. Ate luli wavuga emmotoka yange neddanga eddugala nenjitwala ku washingi bbe, ezo ssente nazo nzisazeeko ebitaalimu. Omuntu abikola ki? Abiyingizaamu. Kyobulaba era obusiraamu bukugamba eyo yonna tujja kutuukayo. Omuntu bw'omuwola ssente toteekawo mbeera ekuwabirabo, ekuleetera okuzibiikiriza. For example, omuntu omubanja emitwalo 2 mbawo kyakulabirako 2 oba 3 oba 5, alina enzulusi akusanze ku kkubo n'ayimirira, sebo n'akuteeka ne mu maaso, tuulaawo nkuwe ku lifuti, ojjawo amaanyi agamubanja ng'oli mu mmotoka ye. Era oluvaamu n'omugamba nti hakki yange, ageri musiraamu tosiima, nenkuwa ne lifuti nenkuleeta nako. Olaba omutima ogwo omulungi gwe nnina, kitegeeza nja kuwa omuntu omubanja emitwalo gyo 10 akwe tugende ku lanchi. Saba kyoyagala, oyisizza enkoko, sebo ng'omala okukutanga omugamba nti nkubanja toteekawo mbeera ezibiikirira kubanja muntu. Kankuwe ku lifuti, bw'oba wiikendi olina gy'olaga, onkubira bukubizi nenkuwe ki? Nenkuwe emmotoka, mugende no beera ku bizinensi egi yakumubanja. Mugamba lwaki ebyo abiteekawo nga amaze kwewolako? Olaba nga akuzibikira, tojja kufuna maanyi gakola ki? Kivaamu nga yi musiraamu wakozesa luli emmotoka yange ku wiikendi nenkuleka, gwe tokwatibwamu nsonyi. Ne bampa yakutuka ng'olwatandika okukuleeterako ebisalaasale ki? Musiraamu we tubalamu bampa gye wakutula 8,000, kakano osigadde omubanja 2 era mbuulira 2 wenjiteeka, kuba nagenda awe wakiseka okulaba yingini ya Kiguli nanga bampa ya 8.5 akumalayo, osigaza gumu kiki? Temukkiriza bantu be mubanja kubatega bukodyo bwe zibiikirira kubabanja, kubeeweesaweesa biki?
bannaye teriyo kizibu nga muntu kugulirira na birabo. Ebirabo bizibu naddala ku mukulembeze. Kasola banga batandise kuwa ebirabo butwa. Ebirabo mulyango ogukuzibikirira n'okulamula ebituufu. Kati olese Seeka Severe mu kooti. Luli yakuleetera ekirabo ky'embuzi kiguli amuvunaana ng'otandika okuguwuliriza. Sajja oyo mubanja sene zange mitwalo 3 agiremedde. Kyokka ono yakuwa ki? Ogenda mumunenya otya? Severe oli mukyamu nnyo. Kubanga olwo aba akutadde akagaati muki? Ebirabo butwa. Naddala eri abakulembeze. Ebirabo butwa bisobola n'okukulemesa okwogera amaki? Kasita okulembeza ebirabo. Kiringa era ebirabo ebiweebwa abasomesa mu masomero. Muzadde ajja n'embuzi. Mwana wange yasomye bulungi, yakutte ekyokubiri. Masita kankuleetere Sseggwanga, olala ajja muteeka mu kisooka omuwe embuzi ate nga takikoleredde. Mutegedde point yange? Era amasomero agali serious tegakkiriza coaching. Musomesa mulabemu akookinga omwana nja muwange 5 ne bwakola obubi alina muwaaki max. Kubanga gwalina okusanyusa. Kati ebirabo ebiweebwa abaweereza bizibikira ebirungi bingi. Mwana wajja muteeka mu kifo ekitasaanira. Hamukulembeze coaching yes yasemba nga yamuwadde enkoko ye. Ntegerekisi tasobola kumuteeka mu kisembayo nga wamuwadde enkoko, kubanga amanyi wamuweredde enkoko bw'anaakulembera ojja kuleeta embuzi. Kati ebirabo by'abakozi bizibu nnyo eri umma, eri society. Kyovola obusiraamu bwabiteekako ki? Ekijinji. Oba ntegerekisi mukkiriza olwaleero tukomaawo otujja okutandikira omulundi ogujja. Wetukomye mutegeddewo? Tukomye ku ki? Seeka akwata emisomo. Tukomye ku ki? Nanyini haki ebbiri. Tukomye ku ki? Seeka Saddam. Kuba mumukwata emisomo. Ekirala abasebo yeesike gw'okulira abakwata emisomo gyaffe egy'obusiraamu gwe chairman. Abantu bammwe mbagambe abakwata emisomo balemenga kukola editing mu misomo gyaffe. Point bajoogerenga bwekoze ki? Era abakwata nga bajja wano oba okufuna content nga tebaliwo okukwatira bintu bya busiraamu temujja. Ffe wano tujja kukola ki? Kusoma. Naye okukola editing ne baleeta ensasagge mu umma, sebo nga gwe chairman batuuze bamanye biki bye basala ne editing bamukola bati. Obula Tawiru mubagambeko bannammwe obutatuleetera miki mitawaana na kusasamaza. Ekirala nammwe musobola okulaba nti kino tekikola ki? Naye omusomo ogw'omwaka gumu n'ekitundu emabega gwe n'oyagala ogusale leero oguleeta okola editing yo, omuntu asooka ne yeebuuza ekigendererwa kyo kiki? Oguyiseeko omwaka muki? Egiri current togiteekayo, wabula ononooza ogw'omwaka mulambe wa emabega oguleete ate nga byoleeta bya bulabe. Kati sebo chairman wa media abasiraamu baffe tubaagala nnyo, naddala nze mbaagala nnyo, naye mulongooseemu awo. Abamu si mwenna, abaki? Abamu mubatuuze bamanye biki bye bateekayo, biki bye basala, editing waaki okugattiriza. Kuba maseeka bonna zikinkwasa ennaku ng'ate abasiraamu bavuma bamaseeka. Abasiraamu baffe bennyini be bavuma abawalimu baabo nga bayambibwako abalabe baffe.
ninga abasiraamu be bakulembedde abali balisoga nti omuntu ayinza okuba wano yasobezza kanjogereko naye ng'omuki naye abasiraamu bennyini bavuma bamaseeka abaabali temulaba eyo babavuma nnyo ab'amakanisa kubatyoboola naye muli ku muti mugukola ki bani tukuume ekitiibwa ky'abantu baffe tukuume ekitiibwa ky'abantu buli muntu yenna alina ekiki naye tukuume omutindo ogwo mu kuweereza kuno kulungi kuyigirwako ebintu bingi bantu basiramuka naye tulongoose biki bye tuteeka muki mu public tokola editing kireke nga bwe kikola ki nga bwe kiri ate kyolaba nga kikyamu kikole ki kikimu lwaki okiteekamu kyosobola ogaa nti kikyamu lwaki okiteekamu muntu asomye wano okutuba ebadde evuma omukulembeze ogikutte ng'otandika kusalamu bufiififi kivaamu nga bamuteeka muki mu drone kati okumutaasa kutuba yabadde enzibu sajja yavumye kabaka n'amukola ki ekyo ng'okireka nti abaabaddewo kale be baabawulira bokka naye sijja kukola ki kubanga oluusi abalaba bo bavunula nga bebakoze eki kale tugezeeko okulaba nga tuyamba ebintu ebifaanaganako bwe bityo naye nga tubeebaza olw'omulimu gwammwe munene era tusaba Allah abasasulemu ekisinga obuki kisinga obulungi sebo mukkirize nkome wano saagala kusukkaawo obudde bwebwo katwaziine subhanaka allahumma wabihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh